abawagizi be yali omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi bakedde kweyiwa ku kkooti e Butambala okubeerawo ng'akomezebwawo ku kuwulira okusaba kw'okweyimirirwa kwe yateekayo. Bano babadde bakutte bubbendera bwa Uganda nga bwe babuwuuba okulaga obumu naye. Oluvannyuma Muwanga Kivumbi aleeteddwa wakati mu bukuumi bw'abasirikale b'amakomera. Medad Lubega Sseggona nga yakulembeddemu bannamateeka ba Muwanga Kivumbi bawakanyizza ekyomuwaabi wa gavumenti okusaba kkooti okugoba bannamawulire. Nga tugamba nti constitution eragira omusango okuwulirwa mu lwatu. Naddala omusango gw'omuntu ng'ono agambibwa nti wa bulabe eri ebibuga n'ebyalo. Ayogera bubi nti era waali tewali mirembe. Netugamba kiba kirungi ensi okugoberera omuntu omubi bw'atyo ng'avunaanibwa. Ono ne banne basabye omulamuzi okusaba kw'omuwaabi wa gavumenti akugobe kuba tekulina bujulizi. Ffe ku kyo tubadde beetegefu okukyanukula olwaleero. Naye omulamuzi olw'okuba ng'agwongeddeyo ne tusaba ne tugamba kale waakiri atukkirize naffe katwanukule mu buwandiike ku lunaku lwokubiri ffe tubireete nga tulowooza nti ku 25 yandibadde atuwa ensala ya mirundi ebiri. Ekigendera si kyakugamba bugambye nti nno mugyewo live streaming olina okulaga effect yakyo. Ali mu kwolereza mulamuzi nti omulamuzi ajja kuba affected oba ali mu kwolereza ffe ba lawyer. Ekyo oba tosobodde kiddamu era ekimulemye toyinza kuwangula mu mata efaana bw'eti kiba kyamateeka. Kkooti etutta akaseera akawera nga bannamateeka ba Kivumbi bawakanya ekyokugoba bannamawulire mu musango ekikooyezza abasinga obungi ababadde munda mu kkooti ababadde bazze okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa kw'omuntu waabwe abamu okutandika okusumagira. Lecho Bikolo omuwaabi wa gavumenti asesezza bannamateeka ba Kivumbi bw'aleese ekiwandiiko okuva mu kkooti esookerwako eyeekanyanya ekyali kigoba bannamawulire mu musango gwa Eddie Mutwe ne banne gye buvuddeko era kino Medad Sseggona n'akiwakanya. Tukyegenderezza nti okusaba kwe yakwesigamya ku musango omulala ogutali mu kkooti eno ng'agamba nti omusango munene ogw'obutujju guno omusango tulimu si gwa butujju. Guno omusango gwa lukuŋŋaana. Oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti okukalambira ng'ayagala bannamawulire bagobwe mu kkooti, omulamuzi Amina Wahabu alagidde kkooti okuddamu nga 25 omwezi guno olwo lw'ajja okuwa ensala ye ku kya bannamawulire okugobwa mu musango guno. Ssennyonyi agamba bano babamalira budde kuba bo babadde bazze kuwulira musango gwa kusaba kwa kweyimirirwa kwa muntu waabwe. Kati bino ebatubuzaabuza ate kati by'amawulire ne beetooloolera ku ebyo n'ebirala just kutumalira budde. Ffe kye tuliko twagala munnaffe ate eri kakaluka kkooti. And they said justice late is just denied. 25th I see it as a delay of justice to the Honorable Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi addiziddwayo ku alimanda mu kkomera okutuuka nga 25 omwezi guno.